Ambaliza nkulamusiza kunyo yanajo siziro kulirize mandu so kinana mwenda akatonyeza biri CBS FM Radio Uganda Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka bo mulembo mutebi dakika ziri 13 zokka zimaze kusawemu yakaongeza korona ko lwalero nakuzumwe ziri mwenda omwezi tuli mu gwa musanvu omwaka gwa 2024 program kirizo bagana moli okuva ku CBS FM mandu so Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka bo mulembo mutebi Kalule lamekanze kula musako tutunulire ensonga z'enjawulo ezigenda maaso n'otambula n'okumanya bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo mu lwanando lw'e Gaza Russia Israeli ekyakuba so nga ate n'olunaku olwajjo Russia yakoze obulumbaganyi mu ggwanga erya Ukraine neta abawerako era leero lubadde lunaku lwa kukungubaga abantu abasuka 40 baluguzemu obulamu abasuka mu 16 nabo ne babuka n'ebisaga eby'amaanyi ensi ez'enjawulo zongedde okwera nti za kuyimirira n'eggwanga erya Ukraine okulaba nga banyweza ebyokwerinda omuli omukulembeze eggwanga erya America Joe Biden agambye nti bagenda kukwasizako Ukraine balabe nga banyweza ebyokwerinda mu bwengula bwayo okwerinda embeera enzibu ng'eno era President Zelensky agugumbudde munne owa Russia Vladimir Putin naga nti Putin wafuukira ddala kanywa musaayi atasaasira abo abatalina musango nebirala bingi bikoze amawulire bw'oliwo eggwanga naye ate bwetukomawo wano Anderson Broda eyali RCC w'erubaga aziddwayo ku mmere eruzira okutuuka ku lwokutaano lwa ssabbiiti ejja okwongera okutunula mu nsonga ze ez'okweyimirirwa omulamuzi wa kooti ya Buganda Road Ronald Kayizi ensonga zino yaziri mu mitambo kinajjukirwa nti avunaanibwa kwogera ebigamba nti byakalebule ku sipiika palamenti y'eggwanga ng'agamba nti yenyigira mu bikolwa by'obuli bw'enguzi ate kooti emu ya Buganda Road yayimbudde omuwala Fatuma Nansubuga naye yakwatibwa mujjukira ng'agenda ku palamenti nga yeekalakasa n'ebipande ng'agamba sipiika Anita Mongole kulira osususe okwenyigira mu buli bw'enguzi naye yo kooti yamukkiriza ne yeeyimirirwa ate mu kooti enkulu Nchalamole Katanga ensonga ze zitandikiddwako olunaku olwaleero abajulizi babiri bawadde obujulizi bwabwe bano bakuumaddembe era wabaddewo oludda oluwabi nga lwagala oludda oluvunaanwa nga lwagala omuwabi wa gavumenti Samali Wakoli amyuka sababi wa misango gya gavumenti ave musango guno naye omulamuzi akiganye kino gigula nti Henry Katanga yattibwa mukyala we nga kigambibwa nti yamutta kwate guna musinga kigambibwa nti yamutta ng'akozesa emmundu oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'ebirala bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo musawo nesooka tugenda kukola nsimbi twogera ku bigenda kukola nsimbi twogera ku nnyingiza mu maka enkulaakulana y'ebitundu etandikira mu maka nina aba conversion feeds bano bakafulu mu nsonga za bulunzi obulunzi bw'ebisolo obulunzi bw'ebinyonyi bwenjogera ebinyonyi ntegeeza enkoko bwenjogera ebisolo ntegeeza ente ntegeeza enva z'abakapex buno bumutambuza ddembe ate n'ebiringa ebyo yemba ntegeeza kale abakulu ndi nabo wano kabatulamuseeko nina musawo Kigundu Emmanuel Onovet ate kitunzi mu conversion feeds tulamuseeko mbalamusiza bannange mwena abatuuliriza amanya nze Kigundu Emmanuel ndi nkola ne company ya conversion feeds etuusa ekirungo kya Intraco wano mu ggwanga tutuusa ebirungo bingi nnyo ebyenkoko ez'amagi ebyenkoko ez'ennyama ebyenkoko ezaffe ennansi ente wamu n'embizi mpiseeko ne musawo munnange conversion esangibwawa conversion tusangibwa ku Old Kampala naye tulina branches ezisoba mu 2 wano mu ggwanga esooka eriruddawa esooka eri ku Old Kampala opposite Old Kampala Primary School eddako eri Matugga tulinawo Bulenzi tulina Nansana tulina Mukono tulina Buloba ez'omukaaga tulina Nabbingo 7 tulina Mpigi 8 tulina Buwama 9 tulina Masaka 10 tulina Ibanda 11 tulina Mbalala 12 tulina Kalagi 13 tulina Kayunga 14 tulina Jinja tulina Mbale ade kumao okay tulina musawo naye musawo Latif Kakayire tulamuseeko mbalamusizaako nnyo abawuliza baffe amanya Latif Kakayire nga ndi musawo okuva mu Intraco tukuleetera ekirungo okuva e Belgium era nga musawo munange wakugambye
tulina amatabi mangi era nga wazenga agamenya omulamu ogutulese wano olwaleero gwa obulunzi obuleeta amagoba ng'oyise mu ndiisa ennungi. oyise mu ndiisa ennungi. Yesebo. Conversion ne intraco byanjawulo. Oli ayinza ogagambye avudde mu intraco ate oli avudde mu conversion. Zino conversion byanjawulo. Yesebo. Byanjawulo bitya? Bitambula bwe bitisebo. Conversion feeds ye company etuse ekirungo kya intraco mu Rwanda. Kati Latifu amakanda gali mu intraco. No, amakanda gali mu conversion feeds. Etuse ekirungo kiri okuvebu. Echa intraco. Yesebo. Mutuusa birungo kirala ki kye musinga okunywereramu? Tusinga okunywereramu mmere ndiisa. Okay, bwe tuba nga tuli ku ndiisa akadde katutwaliriza ne kati njagala tukatandikire tukwate ku bintu bisatu. Abulizo betugenda okukwatako katusooke ku nkoko. Endiisa y'enkoko era mu ndiisa eno tusobola okutunulira ebintu bina okusobola tugedde buna abakulu bano tugenda kutunulira olulyo lw'enkoko, tutunulire endabirira yaayo, tutunulire endiisa yaayo ate n'ennyumba mwogenda okugikuliza. Bwe tumala tugenda kutunulira ente. Bwe tumala okutunulira ente ate tutunulire ne kamutambuza ddembe kamunabagokya kamukkiriza k'abansubuga bano. Tutandike n'enkoko. Abatuuliriza tusanyusa okubasanga era tubaaniriza okutuuliriza. Obulunzi buno mukama wange bwe bwangu okugaggawaza nga tomanyi. Otya? Ate bwe bwangu bw'okwavuwaza n'okulekera amabanja g'otamanyi. Okay. Era wano we twesigamirira nti tusinziira nga tonnayingira bulunzi era abalunzi tulina ba mirundi mingi. Tulina abalunzi nga abuyingidde olwa choice okusalawo kwe. Tinyingidde obulunzi tewali abunkase wabula nsazeewo nga business gye nyingidde ya bulunzi. Ne tubeera n'omulunzi omulala ye nga ayingidde olw'obusoberwa. Mbeere yesibye. Koze ku radio biganye. Koleki. Koze adiwe yabiganye. Kangende mu bulunzi. Naka space ka. Kanjiwe wenkoko. Oyo naye tumulina. Ne tubeera n'omulunzi nga akakiddwa ewaka tulunda family yakuwa tulunda. Olina okulunda. Okay. Oyo naye waali. Ne tubeera n'omulunzi okukoppa. Nti bwana Nsubuga alunda nange nteko okulunda. Bakazi bajja lwaki mukyala muto bamugulira enkoko nange nino nange bazimpe nja kuzirunda kuba dembe. Era bwe tukulukutaawo ebika by'abalunzi era na wansi bigoberera. Tulina omulunzi alunda okulya. Okay. Tize enkoko zange za kulya. Oyo waali era gwalunda okufuna bwogezaako okuyingirira alunda ezokulya oyinza obutafuna. Okay. Ate n'alunda okulya bw'ayingirira alunda okufuna naye ayinza obutafuna. Tulina omulunzi alunda nga tamanyi nti alunda n'ate embizi n'ate enkoko n'ebuna ebyalo. Tamanyi. N'abali mu juni bawulira nti yeyisewo mbizi ya wiikiriifu. Abamanyi ne talina walundira. N'aliisa ku kyalo. Abamu bazibawereka. Okay. N'agita n'ebuna ekyalo. Oyo n'agirinda ekomewo oba tezze. Ne tubeerawo n'omulunzi omulala ng'alunda ekitiibwa. Njagala bawulire nti nina enkoko emitwalo ebiri. Tafuddeeyo ataddemu ki. Okay. Tataddeeyo kiki kyengoberera mu bulunzi. Tataddeeyo ngenda kukola ntya wabula tabaze ssente zateekamu nazagenda kujjamu. Capex alunda kitiibwa. Butuufu ayagala banjogereko nti nina enkoko bweziti. Naye omulunzi tumulina era tutambula naye. Okay. Ne tubaawo n'omulunzi alunda competition. Lwaki gundi alina omutwalo gw'enkoko? Ansinga atya. Netubeerawo n'omulunzi nti nunda kufuna. Kati tusinze kwesigama ku mulunzi oyo. Nunda kufuna. Okay. Awo tutandikira. Omulunzi yenna ayingidde obulunzi bw'okufuna. Nga tonnakola kintu kirala kyonna. Oba olunda mbizi, oba olunda nte, oba olunda nkoko, oba mbaata, oba njiirwa. Soko tunulire nnyo bulidi. Lulyo ki lwe ngenda okulunda? Ye kika ki ky'enkoko kye ngenda okulunda? Ngenda kitunda wa. Okay. Olulyo luno lumatalinga nnyo mu bulunzi. Buli wofuna akakoko kana ak'olunaku olumu nga tekatuukaganye na mutindo. Kitegeeza kagenda kwetaaga emmere nnyingi n'eddagala lingi osobola okukajja mu kyoyagala. Saate bw'okafuna nga katuukaganye n'omutindo kitegeeza ogenda kukozesa emmere ntono n'okujjanjaba kugenda kubeera kutono. Okay. Waliwo omulunzi atubuzaawo nga tuyingira ssebo muwulidde nti akakoko ak'olunaku olumu kandibadde kafaanana katya akalungi. Ak'olunaku olumu. Enkoko ey'olunaku olumu yandibadde zitowa grams 45 ku 5. Kati enkoko tegenda kusumbuwa nnyo mulunzi. Ne ssebo tufunye abantu abaleese enkoko muno
naye ng'enkoko tezituukaganye na mutindo. Okay. Enkoko omulunzi n'omuwa emmere nga nnungi naye enkoko n'emutankala n'emutagalako olw'okuba nti tetuukaganye na mutindo gwakolaki gwalina gitambulirako. Sebo omulunzi bw'aba amaze okufuna akakoko ako nga katuukaganye n'omutindo tuddamu okugoberera agenda kalabirira atya. Omwana ono azze oyo bebi wa lunaku lumu era alina bamama nga bazaala booza n'obusuuka ng'obudde bukyali omwana tannazaalibwa, so ne kana akakoko tukeetegekera kabebi nga tekannatuuka okatuusizaawa. Naye abalunzi bangi nnyo tubalina bamukubira essimu waayo enkoko zazze jangu zinone n'alyoka agamba abaana muteekemu kino tekiriwo. Awo batogenze mu bulunzi. Obulunzi oba otandise okubuvaako obwira bugwire. So tulinawo ekifo we tutuusiza babbebi abo kye tuyita buruda. Bantu bangi nnyo era nabo bafiiriddwawo nga bafiiriddwawo olw'okuba nti tebategeerawo nkozesa waabo. Omanyi mu bulunzi buli bw'obuuza ky'otamanyi kiba kirungi okusinga okukola ky'olowooza nti kituufu nga si kituufu. Kakati we tutuusiza obukoko buno kye tuyita buruda we tutegekera babbebi bano. Babbebi bano balina emmere eriisibwa babbebi. Ne se babawuliriza waliwo kampani sijja kuzoogerako zitunda emmere ne zigamba abalunzi nti please starter naye nga starter. Mu mmere tulina please starter ne starter. Please starter ke kamere akanditandikiddwako bebi eyakaluzwa. Era abantu abamu bagamba abalunzi nti akakoko bwe mba nakakaleeta so saaya amazzi okumala essaawa 6 nga tonagiwa mmere. Nti mu lwenda luli akakoko kafuna amazzi agagenda okumulungula akaweke kali. Naye police starter oluzizo luli mu byenda by'enkoko mu lubuto lwakali akakoko ka bebi ako lusobola okumulungula kali akaweke ne lukajjamu ebirungo. Awo intwako weevirayo nekuleetera intwako police starter. Sebo wano mu ggwanga ffe tulina police starter fekka. Aba conversion. Okay. Era asangibwa mu maduuka gaffe wonna. Era ffe twalikazaako na bbeere lya nkoko. We tuyonseza bebi ono eyakagwa ku nsi ne kajja nga kamaanyi. Era tugamba abalunzi mu abafuna enkoko okuva ebweru genda n'emmere yo ku airport. Okay. Oluba okuwa obukoko bwo mu butiba muli omujjudde enkoko ezo suulamu obumere obwo. Enkoko ejjenga ebozzeeko liribanga ddagala. Enkoko egenda kutuuka wali okugiteeka mu buluda nga speed kusimbula olw'obulunzi tubutandikirawo jja nkoko. Okay. Naye abalunzi abamu babakubira jangu ono n'enkoko najja ssaawa 8 tabaze na mu nkoko atwaliddemu ennema atwaliddemu ezitalaba atwaliddemu ez'amagulu 3 sebo bulidi wano weeziri waliwo n'abatunda ez'amagulu 3. Okay. Nga nkoko. So kati mu bulunzi awo intwako weevirayo nekuleetera akamera ako tukaliisiza ennaku 7 no sebo. Kapuli starter. Omaliriza 7 ng'esimbudde. Olwo twasimbudde dda. Era ennaku 7 bwe ziggwako tutandika okutabulira omwana ono tutandisa omuyita omwana takyali bebi. Kwatamu awo wennyini. Ampulirize madusokolera kika 29 zimaze okuyita ku ssaawa M ey'akawungezi kale ndi banaffe aba conversion feeds tutunuulira bulunzi bwa nkoko bwe tubumaliriza tugenda kudda ku bulunzi bw'ente tumuleetudde ku bulunzi bw'empuno oba obw'embizzi. Naye tukugamba nti family oba okubeera abawamu kitegeeza kugabana. MTN tukutegeeza nti tuli family gy'oli era tukuleetedde MTN family bundles nga zino nno zijjirako eddakiika 13 ne data GB 15 namba zosobola okugabana ne banno aba family oba mikwano gy'abantu 5 ne muziwawanya nga bamunyumirwa obulamu. Nyumirwa ebintu bino kubanga tubireeta ku lulwo onyumirwa obulamu. Gwalina ennamba ya MTN ngenda mu ssimu yo nega *10*2*8# nga *10*2*8# awo nno olyoka onyumirwa egula bande eno ebintu bigenda kukunyumira nnyo. Tugamba nti MTN nga tuli wamu tubeera unstoppable. MTN enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Onkujjukiza Pronto Forex Bureau yineze kukuwonya nnaku kati gwe omusuubuzi
oba gwe ateekateeka okutambula olugendo ngenda ku Pronto Forex Bureau bakuguze forex ku bbeeyi ennungi ate bakunya ebicupuli abayayi bangi bateega babuzaabuza ne ku Pronto obeera ku katuufu oyagala okuweereza ssente bunaayira oba osuubira okufuna ssente okuva ebweru wa Uganda olina Pronto Forex Bureau buli kimu kigenda kukutambulira bulungi. Pronto Forex Bureau basangibwa ku Kabana Complex Kawuku Ngoda Entebbe okulina National Bank. Bakubire ku simu ogende nga bakulinze dda. Essimu erina oti 772 45 35 89 oba noti 758 45 35 89. Ate njagala bannayuganda kubajjukiza era sina kubanjira ne kati kubajjukiza sabuni aleta akamwenyumwenyu ku matama. Banafa aba Chapa Enterprises bamuleeta sabuni alizo w'omuti eyegulidde erinnya ennaku zino ye Jama White Washing Bar Soap mulungi nnyo atukuza nnyo engoye mweweevu mu ngalo alina akawowa kalungi ate tagwerera mangu olugoye ne bebalwoza lusigala nga lwakubyemu ka perfume bw'oba okosezza Jama White Washing Bar Soap. Jama White Washing Bar Soap ye sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino atagula ssente mwana tuza nsikobuseko bw'ogerageranye n'ebbeeyi endala eya sabuni ali mu katale bw'otuuka ku kunaaba. Era banafa aba Chapa Enterprises mu kikuubo bakuleetedde sabuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabuni mulala yenna ye Lanzo. Lanzo ali mu bika eby'enjawulo. Lanzo Bathing Soap ali mu bika eby'enjawulo nga Lanzo Bubbly Blueberry ne kubirako Lanzo Vanilla Spberry, Lanzo Ice Cream Menthol, Lanzo Antibacterial kuliko ne Lanzo Coconut alina kawo kawunya kalungi nnyo nze bwenkozesa kalino naawe genda ofune Lanzo obulamu bujja kwanguwa. Sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna okwetula eggwanga. Mugezeeko tugenda kwejjusa bw'ogenda mu dduuka gamba njagala Lanzo ate ebintu bigenda kukutambulira bulungi nnyo bw'osaba Jama White Washing Bar Soap bwino bw'osaba Lanzo ebintu bigenda kutambulira bulungi. Chapa Enterprises ensonga ezo bazikwata na bwegendereza ate n'obukugu obwa waggulu. Musawo Kigundu bwe twawumuliddemu ng'enkoko zaffe bubbebi tumaze okubuwa emmere okumala ennaku 7 era kati awo tubugyewo tutandise okutabula. Mmwe muli bakugu mu ndiisa ya nkoko n'ebisolo kaakati tuddako ki? Kakati ennaku 7 bwe ziggwawo tulina ekirungo kye tuyita 35%. Kino ekirungo kya nkoko za nnyama naye mu bbanga ery'ennaku 7 tukiwa buli kika kya nkoko na bweba y'amagi. Kubanga egikituweesa nti enkoko y'amagi erina obuzito bw'erina okutuukako okusobola okutuwa eggi liri. Nti singa tewezezza buzito obwo zino zosanga nti myezi 6 tennatuwa ggi. Nti obuzito buli obugisindiikiriza okutuwa eggi eba tennabutuukako. So tulina okulaba nga tugiwa ebirungo ebisobola okubisitinga weight eno okulaba nga etuwa eggi mu bbanga lye twetaagako. Kati awo conversion feeds ntwakuweviirayo n'ekuwa 35% ekirungo kya nkoko za nnyama naye wano tukiwa buli nkoko. Era bwe tuzikiweera emyezi 2 bwe ziba za amagi ne tuzikijjako. Bwe ziba za nnyama tuzikiweera weeks 5 enkoko y'ennyama mwezi gumu ne wiki emu. Yes, eba eyingidde kilo 2 n'ekitundu. Era eba etuvaako era ffe tugamba omulunzi yenna nti bw'ova ku prestata waffe bw'oba olina nkoko za nnyama tandika ekirungo 35%. Ekyo tukirisiza mu weeks 5 enkoko eba eva mu kiyumba. Era enkoko ezo tuzisuubira okuba nti bw'oba okoze bino wammanga enkoko ezo ziba zenkana zonna tojja kusangamu eno nti erina hafu eno erina kota sebo osobola okusanga omulunzi mu kiyumba kyekiri kyengambako ku bulidi nti eggi bwe liba lye baaluzizza okugjamu bebi ono terituukaganye mu bukulu lulina kugibwako wali oliddeko eggi n'olisusa n'olaba nga n'enjuba ojjula gitwalira ku ekituufu eggi eryo liba tto. Kakati kampani ezoonoonye obulunzi wano nti bafuna bakasitoma nga bangi abaagala obukoko obwo naye nga amagi agatuuse okwaluza matono ne batuuka okwaluza amagi agatannatuuka kwaluza n'osanga nga mulimu enkoko etuukaganye n'obuzito buli bwe twogendeko bwa gulamu za 5 n'osanga ng'endala erina gulamu za 2. Kati omulunzi ono akuza enkoko ng'amanyi zaakuza zonna ze zimu naye mu kiyumba agenda okutunda nga ayinamu eya kota erinamu eya haafu erinamu eya kilo 2 kitundu. Kakati awo kimutawaanya nti n'omuguzi ajja okugula ajja bw'alondamu ate buli w'alondamu mu buloyiro ezo ekitegeeza zino zaatutte zino ezisigaddewo zigenda kulya amagoba gaziri zaatunzeeko kuba zigenda kusigala zirya. Kati conversion feeds bwe kuvaayo negamba fa nnyo wojja bulidi
ani agikuwa ani yali agikozesezzaako era tulinayo kampani yaffe sister kampani yaffe awo Netunova batuuse enkoko ezo naye tubaagala nnyo bazijja bweru tubaagala nnyo lwa nsonga nti tuli nabo era bwe bakyusizaamu mu mutindo obulago tubasibamu akagoogwa sebo omulunzi ono akomplaininga kino naye abalunzi bafuna enkoko nga bazifunidde ku masimu tebamanyi na kampani weeri wajja enkoko so ekintu ekyo ne tukifunamu obuzibu so kati kyeŋŋamba omulunzi nti bw'oba okoze bino teekamu obutiba obumala mu kiyumba mweziriira ebiriiro teekamu ebinywero ebyandibadde ng'ebikopo sebo nga bw'olaba omwana nti omwana bw'azaalibwa bw'ava ku bbeere bamuwa ennywanto bw'ava ku nnywanto ne bamuwa akakopo akajja mu mwana okusinziira mu sayizi gy'abaakulamu sebo ne mu bulunzi bwe tuli enkoko ey'olunaku olumu weenywera ate eya wiikisi 5 si weeyina kunywera kakati tujja mu mitendera era ne siyaani tujja tuzikuza ezo feeders nti enkoko eno gye baakaleeta weerira si weemalira akalago kayo kakyali katono bonogiwa ekiwanvu tegenda kujjayo mmere eri gye twetaaga tujja kwesanga nga bulidi ofunye ennungi emmere olisiza bulungi naye management eno ebyo byonna ebitwaliramu ogiwadde siyaani gyetannatuuka ogiwadde ekikopo kyetannatuuka so kati faayo intwako weevirayo sebo erina abakozi abasukka 4 babwereere era ku simu zaffe ze tujja okugaba mu maaso awo ogikubako nabwoba oli Arua nabwoba oli Gulu bakutuukako ku bwereere wadde 10 ne bakuwa obwongo n'obukugu bw'olina okutambula nabwo mu kiyumba tukulagira nti bw'oba olina enkoko zibale teekawo esiyaani ze zirina okulira mu feeders nga zimala teekamu drinkers nga zimala tutuuke okutuuka ku lugoba lwaffe luli lwe tulina okuteeberamu ggoolo y'okutunda ng'enkoko zonna zenkana nti buli emu erina weeriira tewali competition mu kulya na mu kunywa naye abamu tubagamba nti mu kiro bweziti mu kasawo kaffe tabulamu kino n'ava ku mulamwa n'agamba musawo olwokuba taliiwo kanjangululemu emmere eno emmazeeko wiikisi 2 naye nga emmere erina kulya wiikisi egi gyerina okutwala ne twekanga nti enkoko era enkoko yo nzibu sebo enkoko nzibu ngezi ate nsiru era nabwotematema amayuni n'ogiterayo erya naye netuuka okugisaba eggi nekugamba ddala byewampadde bikuweesa eggi wandiisa bubi nvaako bulungi nnyo netuuka okugigamba nkutunda nno wiiki ejja nkyali byewampa tebikuweesa ssente kuva waka so kati wembuliza mukama wange ono gwe nayise nayo olowooza lwaki buli muntu yandyetaaza akalungo kayitwako okusookera ddala akalungo kaffe kano akayintrako ekisookera ddala nti weekali ku katale akalungo kaffe weekali tetulina issues za stock out bakama baffe akalungo always bakateekawo mu bungi mu baana abalunzi bankoko za broilers mukozesa akalungo kaffe ng'otandise ne pre-starter nga musawo badde amugamba ow'ennaku 7 ekisookera ddala savinga ali cost effective bulungi nnyo ku lw'ensonga nti akasawo akamu aka pre-starter ak'ekiro 25 kalisa enkoko 250 kitegeeza savinga nekirala nti enkoko efulumira mukadde akagere wiikisi 5 ng'oli mu katale ng'otandika ofuna ssente ate n'okubagondeza ennyo mukama nga oba okosa akalungo kafaanana akayintrako ekimba tekitoba tubadengana issues nyingi olinagamba bannaye faamu yange buli kadde nfulumya obukuta bubeera butobye buli kadde mera mukufulumya ng'okosiza akalungo kaffe ekimba tekitoba akalungo kaffe kalimu minerals ezimala abazungu abakola kano akalungo okuva Belgium bakekenyenya nnyo kayita mu labs nnyingi ekikaate okubeera nti katukanye ku mutindo n'ensonga endala ennyo nti okozesa kano akalungo kaffe tofuna buzibu mu nkoko zo muzirwadde ate zaalemadde tekiriiwo akalungo kaffe okwongerezaako ku mukulu kyagambye akalungo kaffe kali traceable nti bali abakakola sebo nga bwenkuga nti kava Bubirigi ffe ne tukalisiivinga wano ne tukatambuza mu ggwanga abasajja abo bajja era kyova olaba waliwo omulunzi eyatubuuza lwaki ensawo yammwe evaako ekaddiwa mwangu okusinga endala
ensawo eyo eva mu container ziringa bwe bakapakinze nedda mamotoka gafa gatwala mu store ne gatwala nti ntutte ibanda ate n'omuluzi n'akajja ibanda n'akatwala mu store endala ate ne miso endala ne kavaamu ne kaloka katuuka ku mulunzi ne batukkiriza kukakwatako. Sente kali mu mmeka kubanga abalunzi kigambibwa nti obulunzi bwa bbeeyi naye awo ssebo kanjogerekera olyose n'obuuza ekibuuzo ekyo tubadde tuyingirawo n'omukulu n'abuuza nti nandyagadde okozesa intwako naye bbeeyi yammwe eri waggulu. Ssebo wano ku katale tulina n'akalungo k'emitwalo 10 kilo 5 intwako saawa zino tulina akalungo kali mitwalo 21 n'ekitundu kilo 5 ak'enkoko ez'amagi emitwalo 21 mu kakaaga kankoko za nnyama. Naye lwaki nti ebirungi ebyalayisi bakyogera ebyalayisi layisi agula buwanana akalungo kaffe kali pure organic tekali kyovolaba enkoko ebiikira emyaka 2 Ssebo era edda bakulanga ebombo biki ne bateeka mu nkoko zikole yero yoko fe organic oyo twamuteeka mu kalungo ako tewali mulunzi genda mu matale kunoonya bombo. Akalungo akakira 50 katabula emmere yenkana ki akalungo kira 5 wetuba tutunda enkoko za layers ensawo emu egenda tabula kilo 2 fune kilo 2 Ssebo wetuba tutunda broiler ensawo emu egenda tabula kilo 10 Ssebo kikulaga kinti otabudde kingi ate nga kisevinga kali cost effective bulungi nnyo ate n'ekyenkizo kye kalina kana akalungo kaffe nti kote kali contaminated kali purely organic nga musawo wagambye kitegeza kagenda kuwa predictive performance egenda kubeera nnungi nnyo. Tuyise mafarms mangi nnyo nga agamba nze siraba 90% kasooka nnunda akalungo kaffe ofuna longevity mu kubiika ate nga nko zibikira ddala okumalayo zibika ne zimalayo ssebo. Ow'embalala mugempo zimera y'amatabi n'ebitundu eby'ensudde oba kuba si mu Kampala ne mu delivery. Embalala tulinayo branch eyibanda tulinayo branch Fort twataddeyo agent Hoima twataddeyo agent eggwanga lyonna tewali wononya intwako notamufuna. Enamba y'essimu eri ki oli bw'aba beetaaza okubafuna? Enamba z'essimu tulina ezaffe n'eza company. Bayagala okwogera naawe? Enamba yaffe ya company eri 0707 77 92 06 esembyayo nnya giddemu 0707 79 2064 abali ku MTN eri 0782 0782 208 208 0782 208 era nga siwe ye namba tevaako. Ampuliriza emmandu sokoli dakiika ziri 43 ezakayita ku ssaawa eyakangwezi ku lunaku olwaleero puroguramu kkirizo bagana muli njagala kujjukiza Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ebyobwannannyini bakwanjula estate yaabwe eyamwera phase 2 estate Koima Road okuva ku $17,000,000 Gobero Lutisi estate $14,000,000 Bakka Bulondo $16,000,000 okutuuka ku 2 Nkowe $18,000,000 okutuuka ku 25 Namusera $3,000,000 okutuuka ku 4 Kikandwa $15,000,000 okutuuka ku 18 Bombo $15,000,000 okutuuka ku 17 Katende $13,000,000 okutuuka ku 15 Amasanyalaze n'amazzi weebiri. Ebbeeyi yeeyo enja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola makirizibwa. Gende nansana ku masitowa osobola okwekwata poloti yo mu bwangu okumanya ebisinga obakubire ku noti 7 noti emu 942 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 6 kujjukiza Ryan Air Cargo abakugu mu kutikka emigugu okuva e China, Turkey ne Dubai ejja group egi ne Sekinomo nga tukozesa ennyonyi okutuuka e Uganda. Bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hotel n'okuva ku hotel okutuuka ku kisaawe okwonga kussa okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola okukuguliza tiketi balina n'abakuvunira olu China
ogenze mu katale baweereza ssente eri gwe yagala okugulako ebintu ekyo no bakikola ku bwereere kati n'obwo omusuubuzi beeyune onyumira empeereza yaabwe tasangika jjukira mu nnaku ntono ebyamaguzi biba bituuse osigala wano Uganda n'otumya ebintu nga biva bweru wa ggwanga ate ne bituuka mu kaseera akatuufu ate ku miwendo emikakkamu. Basangibwa ku BBC Building room eri N412 opposite Bank of Africa Nabugabo Street. Bakubireko abalyan bakuleetera ebintu jjukira bayita mu bbanga mu bwangu bibeera bituuse obakubira ku nooti 7 nooti 152 331 oba nooti 762 799 885 mujja kukwatagana bulungi obusuubuzi ongera okubunyweza ate ng'osaasaanyiza kitono. Jerusalem Institute of Health Sciences essomero eddene ate nga lya kyakulabirako mu Uganda yonna lisangibwa lira. Bategeeza abazadde mwenna n'abalabirira abaana nti basale okuva ku Jerusalem Ministries weziri mu bungi eri abayizi bamulekwa n'abalina ebitone mu by'emizannyo oba nga bagezi mu luyingiza lwabwe olwa Julayi olw'omwezi guno July August ku mutendera ogwa certificate mu busawo obuzaalisa abayambako mu pharmacy abayambako mu theatre medical records ne diploma mu clinical medicine pharmacy medical radiography health service management diploma mu nursing and midwifery. Ate mmwe abayizi baabwe olusoma lwammwe luddamu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gw'omusanvu era n'abapya mumwanirizibwa. Ayagala okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino omwana agenda asoma obusawo. Essimu eri nooti 766 55 7 85 oba nooti 7 nooti 1 7 87 59 katumulemu katono bwe tukoma tugenda kutunulirako ku bulunzi bw'ente n'obulunzi bw'embizi n'oluvannyuma tubasi ampuliriza eddakiika zidduka tubuza 10 zokka tuyingire essaawa 2 bwe zinaawera essaawa 2 tugenda kutunulira Kampala Metropolitan waliwo enteekateeka ennyingi ezigenda mu maaso ne waliwo enteekateeka y'enguudo ndowoozezza nti leero tubeere n'abakulu abo enteekateeka eyo tugisensulu omanyi bwegenda okubeera bweyimiridde bwegenda okutambula gwe munnakampala n'ebitundu ebiriraanyeewo omanyi engeri gye tugenda okuganyulwa mu nteekateeka eyo. Bakulu baatuusidde wano era akaddeko nabagenda kuyingira naye nga maliriza bannange bana ba conversion feeds waliwo abuuzizza nti akalungo mukogedde kalungi n'agamba nti eri gye tutandika ku mmere ya bubbebi bulungi n'akalungo kalungi naye bya bbeeyi ki kubanga mbwe yabamu bongerayongeramu eyo bbeeyi ki sebo abatuuliriza obulungo bwaffe twabusaze ebbeeyi era ennamba ezo zetubawadde za woofiisi mugenda kuzikubako okusinziira buli omu mu kitundu mwali bamudirectinge ku bulanki enaaba emuli okumpi. Ebirungo byonna okuva ku pristata mpaka ku kirungo ky'embizi ebbeeyi twagisaze. Namba ki ziddemu mangu awo enamba y'office eri 0707 0707 79 2 64 eyo namba ebeera ku 0707 79 2 64 eya MTN eri 0782 208 208 0782 208 208 ebbeeyi bajja kugibagamba ebbeeyi bagenda kugibagamba okusinziira ku buli omu bulanki enaabe muli okumpi naye mwasaze ebbeeyi twasaze ebbeeyi. njagala tugendeko ku nte ente tulunde ente eki era kuba tutunulira breed n'ebirala. Okusookera ddala obulunzi bugenze bukyuka edda ennyo bajjajja baffe bali balinanga ziri ente ez'edda naye kati tugenze nga tumodifyinga buli kintu. Currently obulunzi obuliko tulunda for business, tulunda obulunzi obuleeta amagoba osinga nnyo tunulira. Abamu batunulira nnyo ente zireeta amata nti nze kangende mu nte zigenda okumpa amata ngateeke ku katale. Abalala ne batunulira ku nte ez'okugejjesa bafunemu ennyama nazo bazitunde. Kati fa intra kuwe tujjira ntitwaga tukwe amagezi ag'obukugu mu ndiisa ey'ente ezo obeere nti osobola ozifunamu. Yesebo kakati tuzifunamu tutya? Kakati okusookera ddala fenga intrako twaleeta akalungo kaffe akasooka kabayita ka calf milk replacer
era ekigambo nga wekigenda nti calf milk replacer nti amata agali synthetic agakolebwa aga powder agali placing amata agandibadde agamaama wakayana tugakozesa tutya nti ente webange maze okuzaala emaze ozaala omwana waayo sooka netugirekera maama waayo ennaku 3 ezisooka nefuna amata ga colostrum ennaku 3 ezisooka nebeera ku maama waayo ng'eyonka neyecca bulungi nnyo nefuna immunity esookera ddala okuva mu mata ga maama waayo then after the 3 days netugitulisinga kugana amata gaffe aga calf milk replacer aga Focamel nemugijja kuga maama waayo netuteka kugana amata gaffe gano aga Focamel olw'ensonga twagenda okibala abalamu wano mu tawuni ne mu ggwanga lyonna nga gano amata gano aga maama currently gali ku demand ya waggulu nnyo population ya Uganda erinye abalunzi batukyaliko wansi kati n'olwekyo intrako netusalawo netubate eno milk replacer ebayambeko okubeera nti mufunamu kasente akangi nnyo amata kano akayana gegandibadde nga akanywa netugata negagenda ku katale ate tetugenda kukonzibya nnyana nga nayo njagala eveeyo nga y'amaanyi evira ddala nga nnungi kyova olaba tugambye effective akalungo kaffe kali traceable akalungo kaffe kano amata gaffe gano golaba gava Belgium abazungu bajja wano ne bakola okunoonyereza kugana amata before nga tebanabagaleeta era gali traceable bulungi nnyo galimu minerals ezimala obulungi ennyo okuzimba obutafaali bwa akayana galimu ebirungo ebiyambako akayana okubeera nti kalwalalwala ate nekira nti mangu ga kudigesting bwa akayana nkawera mu nywanto gatabulwa gatya entabula yaffe etambula bweti okusooka dda nga tonaba kutabula sooka neweeyonja gwe nga gwe noyonja wogenda otabulira amata ago amata gano tugatabula mu mazzi nga tusoose netugabugumyako negabeera nga galimu ekyo ekibugumirize ng'era ogaana ofuna ekiro y'emu eya Focamel eyagana amata gaffe aga powder n'otabula mu liters 7 ogw'amazzi awamu n'ofuna solution ng'eri liters 8 n'otandika okuwa akayana kaffe era mu ngeri gyokka waamu nga kano nga kakyali mu wiiki esooka tukwasewo mirundi 4 nga kanywa kyenkana ki zibeera liters 8 tukabako lita emu kitundu ku 2 buli lunywa dividinga mpaka mirundi 4 tukabako ku makya emisana olwegulawo n'ekiro kakati eyo kiro ya mmeka ekiro entabulire ddala ewedde egera mu nusu 8 siringi 8 vyokka ekiro nga kagenda kuginywera olunaku lulamba kisevingira ddala kugwa omunuzo wa wansi nkigana amata kuba kalo nti amata gaffe wano mu Uganda eritemu ndowooza eringa 12 yesebo kati osevingira ddala gwe nga gwe omulunzi nago gye gali mu maduuka gammwe gaffe gonna aga conversion gana amata gye gali ennyana evayo nga nnungi nnyo akadde nno kantwala n'amasimu gaaka lwaki ku nte tetukomaawo otwaleko wakiri ku ngulube katono nekirala katono nnyo kati bwetuva mweno period eno y'okunywesa gana amata tulina akalungo kaffe akalala kaddala 10%. Akalungo ako kofuna nogatamu brandi nogatamu wheat brand nogatamu ne kasoli ne sunflower nofuna ekirungo ekyawamu kyogenda okulisa ente akalungo ako nno kalunyira kankizo nnyo eberanga supplement enda abantu bakosanga nnyo ekikanja naye twabafunde solution nnungi esobola okendeza ku nkosa y'ekikanja. This is just a supplement owa kilo 2 ente kayonge abazungu bakoze okunoonyereza wano mu Uganda tubadde kufaamu esuuka 6 era nga sebo kabadde kagaza ennungi nga buli abadde akakozesa ente zeeyongeddemu amata nga buli kilo yagasengako amata ga liters 3 buli muntu yesebo yesebo kitegeeza tuba tuboosting amata tuketagira ddala sebo okaisani tukaita dale into akudale 10%. Bwakuba kweli 0782 208 208 byonna bamubuulira branch yasobola okasanga empunu tuzogeddeko ki kubanga kadde kadduse empunu tujogerako mu birungi byereere Apex beyogera ku mbizi nga sanyuka nange mulabya mpubudde ne kajjambo kakati ekintu ekisinze okulemesa abantu okufuna mu bulunzi bw'embizi nti
baluddewo okugitegeera. Okay. Embizi osooka nawe ne weezuula kika kiki ennunda. Tulina ebika ebyenjawulo. Okay. Naye osanga omulunzi w'embizi nga naye yennyini n'ebyokulya gikasukirayo bukasukizi. Tayagala kusembera we esula wakyafu erira wakyafu. Bulungi nnyo. Ffe tugamba nga conversion feeds nti amazzi g'otasobola kunywa ekisolo togikawa togikiwa. Fuba nnyo okulaba nti naawe woba okitya gwe wolinyidde ku mataffaali okuteekayo byegenda okulya olwo byegenda okusulawo. So tufeeyo nnyo okulaba nti luli okirwa ennunda. Mu mbizi tufiiriddwa lwa nsonga nti osobola okusanga maama w'omwana nga taata alinnyira abaana be inbreeding. So conversion feeds weereetera ba expert n'obulungo bwayo bwonna nti tulina ekirungo ky'embizi ennume. Nti tetuzigiriisa ate kirungo kya mbizi zino zigenda kuzaala. Lwaki ennume mujawula? Ennume tujawula kubanga era ne mu biyumba yo ebeera yokka. Nti emmere gye tugiwa erina okubeera ng'eri strong. Yansajja. Nti bw'eba erinnyidde maama ono esobola okumalawo ebbanga eggwanvu ng'esitandingisiza amagulu g'emabega gano. Era nkubiriza abalunzi nti bw'oba onoonya breed ekintu ekyo nakyo kifollowingeko. Ebbanga eppanvu kitegeeza ki? Okulwawo ennyo. Okulwawo ennyo bw'erinnyira omukyalo ono bw'ebe eweeka erina amagulu gano ag'emabega hind legs ego gateeka okubanga gali strong ng'ate mawanvu okusingako ku maama ono. Kati ffe tulina ekirungo ekirimu ebirungo ebyo ebisobola taata ono okusitandinga ebbanga eggwanvu. Kyama ki ekiri mu kubeerawo ebbanga eppanvu ng'ali kulitavaako? Olubuto lutukwasebbwako. Obwana obungi bulungi nnyo. Njaku mukulwako n'obwana obungi. Kitange teata nti bwe tubanga taata ono tasobodde kulinnyira maama ono nti kyovudde olaba tubaawula taata n'alya emmere eyiye enaamusobozesa okubanga era tufollowinga ebintu ebyo amabeere n'amagulu. Nti taata olulyo lwe lwalina lwe lugenda otuwa omwana olulyo lwa taata n'olwa maama lwe tugenda okufuna omwana. So tufollowinga amabeere gano nti embizi ey'olulyo eteeka okubanga erina amabeere wakati sayidi eno 6 n'eno 6 oba 7 ku 7 12 ku 18. Nabwo gisanga ng'enyirira etya ng'ekola etya ng'ekyo tekirina gite. So conversion feeds tulina ebirungo okuva ku kabizaako kana akakyali akato nga bw'olaba please taata bwe tumulina wali tulina n'ow'embizi. Tulina ebirungo by'embizi ez'amawako nti egenda okusuula abaana bali ng'amata egalina. Tulina amata gaabo bamaama abazadde nga tebalina mata. Tulina amata ngabo omukulu oli bwagambye fokamelo. Kati tulinayo ag'embizi lactomas go ga mbizi salobodamulira kuulira go tugawa zino maama afudde abaana abalesewo bamulekwa tebalina kye bagenda kukola ki. Maama bamusikambudde nnyo amata alina matono ate abaana yazaala bangi kati ettaali yafuwerivirayo aba conversion. Kati tulina n'ekirungo ekyo kye tuwa maama agenda okuzaala ng'amaze n'okuzaala maama notategeera nti ayonsa n'okuyonsa naye nga ayonsa. Yesebo akadde nno kampeddeko tuyingidde mu ssaawa 2 njagala kubasiibula naye nga mbasiibula essimu zo zaaka naye olwakadde kale kanfuneyemu wanje esebo esebo nkulira nze mugenya asooka ne omukulu wa sembesa yawo nimulamusizza mukunda wange naye nga wabadde wazibu nnyo kanzire ku nkoko ziwagambye enkoko zenenyodde akagundi akalunga ako ngendendira mityana nyinza kafuna wa emityana ekinjagala okusembyayo ontezo yogeddeko nti walubaddewo ennaku ezo puroguramu ebadde entebe eno nga bagenda bawafisa entebe ndowooza zava koreya ndowooza eyo gundi mugirinako nammwe oba nga gundi bide ebadde nnyo bantu abafuna ne bagifunako yamata yo mugenya asooka sebo kate Lameka okulamusizaako erinnya nze ngapangira mu kibuga ky'omulodi sawa nga lyageriasi okwagera nva mu kibiina kya Democratic Party simpo abasomesa abo mbalamusizza naye mukulu Lameka njala kuvuga kiki ekireetera enkoko okutuuka okwerumaaluma n'okulya amagi ate era nsalidde nnyo omusomesa oyo agenze nannyonnyola nti enkoko egenda katigana amagi ge bafumba ogera n'ogula eggi mu luusi mu dduuka naye nga terivaako guntu neweebuuza nti kigudde ku ki
Karatoli takunyonyola naye kati wakinyonyodde nenda banti bannaye bannayuganda bakyatuyisa nnyo ebintu ebizibuzibu sebo kyoyogedde ekira twongere enamba z'essimu nti singa omuntu akola amajani ng'ago sebo tuba tulina okulipootingira kale tuyanziza nnyo akadde kagenze akaddeko kaweddeyo naye njagadde kukuwa essimu ngezo bbiri sooka ogabe enamba y'essimu kwe babafunira 0782 0782 28 0782 28 mpuliriza ali ku ssimu zaaka naye akadde kaweddeyo bakubire butereevu 0782 28 bakali enamba nkutumidde agambye nti neekwali bawuliriza enkoko Airtel 070 0707 79 2 64 0707 79 2 64 ate musawo singa bagala kukubira gwe butereevu nze ndi ku 0709 0709 77 69 82 Kigundu Emmanuel 0709 0709 77 82 ate bwana Latif singa bakubira gwe butereevu enamba eri 0704 0704 39 39 35 35 34 0770 0704 39 35 34 omanyi bayinza okwagala okwogerana mu butereevu ekigambo ekisemberayo ddala ng'oyanukula ne kwabo nkute kadde kaweddeyo abawuliza baffe mwenamwe n'abalungi emiwendo banaye twagisaze mujje mugule akalungo mu branch zaffe zonna ez'enjawulo enamba zetubawadde eza office muzeetanire gikubeeko bakulagire nearest branch ekulya okumpi ogenda ogyeyo akalungo okay bwana Kigundu emityana sheegi yagambye musangibwawa emityana tulinawo agenti waffe bamuyita Swale yesebo okay yali emityana era enamba ye nsobola ogimuwa eri 0701 23 32 31 Kigundu sibula abantu obudde bubu bwawedde abatuuliriza bannaye tubeeyanza mweffe mmwe bwe mutali tetuliiwo naffe we tutali tukwataganye obulunzi bugenda kugenda mu maaso Ssaabasajja Kabaka awangaali ampuliriza tuyanziza nnyo katumulemu katono ate tukomawo ne programu era tukyagenda mu maaso ne programu kkirizo bagaana n'enkomawo n'aba Kampala Metropolitan wuliriza bingi bino byetaaga okubitegeera naddala wano wetwolekera mu buweereza obuze mu kitundu kyammwe mu kitundu kyaffe katono nnyo ampuliriza emantu sokoolya eddakiika zitambulirira njagadde tutandikire okubanga abagenyi bennina weewaawo nga bwe nabategeeza nti musawo n'eyokubiri njagala tukwate ku nsonga za Kampala Metropolitan ensonga z'enguudo tuzze tubiwulira tuzze tuyogerako nti waliwo enguudo ezigenda okukolebwa mu bitundu bya Kampala n'emiriraano kale nno kyenjagala tutandikireko ate tumulungula ensonga abagenyi n'abaana bwe tugenda okutambuza ensonga asooka ye yinginiya wa disitulikiti ye Wakiso enginiya Ndiwalana Geoffrey tulamuseeko abasawo ne banne abatuuliza tusanyusa okuba wano nate era tuleese obubaka okuba Wakiso mubuulirize okay nina enginiya Sam Mwesigwa yali Wakiso eyo mukama n'asiima n'amwongerayo bw'ati naye ate tuli naye olunaku olwaleero weewaawo mukwano brother Kalule ekiseera kibadde kiwanvuwanvuko naye mukama final atukoze bulungi abatuwuliriza mwenna bannawakiso banna Greater Kampala team tusanyuse nate okuddamu okubeerako nammwe mu studio za CBS tusabira abo bonna abayitamu ebizito mukwano gwange Kakumba Kenneth kitalo nnyo ekya mwana waffe ne mukama abagumye tubayagaliza okuliza okulungi okay nina mwami Rubwama mukuba byasi tulamuseko muna Wakiso sebo webale nnyo mukula mmeka ekiseera kino ekimpeereddwa era naawe okusiima eddoboozi okunkowoola ate awamu ne management ya 89.2 olunaku luno olutuweereddwa okujja gye tuli ku lwa bannange bendeeteddwa nabo okubeebaza ekiseera kino ku lwa Wakiso district awamu ne municipalities zaamu ate ne baliraanwa ab'omuliraano Kampala KCCA Mukono n'Empigi naye ng'ebyo byonna ab'ewaffe Namulanda Nakajjanstown Council ne bakwebaza nti nzaani eddoboozi olw'ekitundu ekyo okuba nga nziza okuba naawe
okwongera kwebyo ebyenkulaakulana nakyakubiri bannamengo bonna okubakubagiza esabbiiti ewedde ssebo twafiirwa deputy headmaster waffe eyatuwangaaza ebbanga era munakemiswe omukulu Eddie Mukasa eyamuzibwa e Busaabala. Kale abasobola okutuuka okuwerekera tubeebaza n'abenja okubasaasira n'okusiga nga tubagumiza. Seba abawuliriza olunaku lwaleero mbaagaliza okuwuliza okulungi mu ebyo tugenda okubaganyako ebirowoozo. Nina mwami Serias Lameka oba ne yinginiya. Mwami Serias onavudde mu office wa president ate era mu kitongole kya KCCA mu office wona agata bingi. Tulamuseye ku mwami Serias Lameka tebalabika tuli batunutuno. Anesiimye nnyo mukulu Lameka okunkyazaako wano. Nga bw'oyogedde nze Lameka Serias nga ne munnange ono engineer Sam Mwesigwa tuva mu office of the president, Ministry of Kampala, capital city and metropolitan affairs. Bwe twogera ku Kampala metropolitan area tuba tutegeeza ki mwami Serias? Tutunuulira ebitundu ebyetoolodde Kampala byebikola the greater Kampala. Ebitundu bino nga mwe muli Mukono district local government, mwe muli Wakiso district local government, mwe muli Mpigi district local government, mwe muli Mukono municipality, Kira municipality, Nansana municipality, Entebbe municipality, Makindye Ssaabagabo municipality ne Kampala capital city authority. Entities mwenda ezikola greater Kampala metropolitan area. Engineer Sam Mwesigwa nawe ovudde mu office ya president ate ne mu Kampala. Project gye twogerako ey'ebyenguudo eri etya? Tubadde tujogerako ne Engineer Geoffrey naye kati kanjikuusa okutulambululire kyeki kye twogerako. Lameka n'abatuwuliriza ojja kukkaanya nange tebbanga litutte ekiseera okuvanga mu 2016 nga tutegeeza banna Wakiso n'ebitundu bino nti waliwo enteekateeka ya gavumenti namutaayika eyali eteekateekeddwa okulaba nga nti ekitundu kino ekya Greater Kampala kidaabirizibwa kizibwa obujja mu kigambo kyaki ky'enguudo. Najjanga wano you used to host me here nga twogera ku nsonga zezimu kati waliwo tuzze okujjukiza abantu bano nti bye twali twogerako omulindirirwa yakoze eki yatuuse ye programu egyo tugambako eki ey'enguudo. Ne programu eno gye twogerako tetugenda kutunuulira nguudo zokka mu programu eno. Programu eno eramu pillars eziwerako naye nga ekikutte omuntu abakutte abantu omubabiro kyekigambo ky'enguudo kubanga buli pakano bungi, congestion mungi, enfufu nyingi, makubo mafunda, business zifudde kati ekyenguudo kyekisinza okukwata ki akati. Naye nga programu eno mulimu already okutunuulira job creation. Tugenda kuzimba obutale mu bitundu bingi ebitundu bino nga mu nange specialist ono Sebyazi wakoze eki bwayogedde kuzimba obutale mu bitundu bino byonna mwenda. Yes, buli area inayo obutale. Era nga engineer ndi wala na munnange bwana ayogera ku specifically ebiri luddawa Wakiso. Naye ku level ya waggulu eno program buli area einamu activities kwatagana n'obutale. Tuinamu area gye tuyita eya resilience and environment. Olabye embeera ebadde eriwo mu Lubiki wano abantu okugenda nga batyobola obutonde flooding zijja mu lufuko olusitoyita emyala gizebwe gundi ne programu eno egenda kutunuulira nnyo era mukama wange ono Serias ajja kukyogerako kubanga akwataganya nnyo n'ensonga eza Asia environment and social issues. So programu bwetu bweri nene n'ekimu ekisembayo ekirala okuzimba kye bayita capacity building. Tulokubanga ebitundu ebimu bino bibadde tebifunanga ku project kukola callance. Ojja kusingana nga mu town council emu manyanga mu municipality emu oba mu district nga tugambe nga Mpigi bayite bafunanga ekyo bayita callance nga district. Kati olwayo tubasuubira government nno obaweereza obuwumbi 40 nga tubazimbye eki capacity. So program eno emu kyebayita ekyokuzimba ki capacity. Eri mabegako obadde olaba mukulu ndi wala na wano nga atambuliramu double cabin UC office of the president ye capacity emu eyo gyolaba emuzimbiddwamu mu nteekateeka emu eyo n'ebirala bingi ebijja okugenda mu programu eyo. Tubisubira Kampala, Wakiso, Mpigi, Mukono. Wow. Nguudo mmeka zigenda okukolebwa mu nteekateeka eno yonna? Enguudo ziwerako mu programu eno. For Wakiso nga tuze ku programu ya Wakiso olwaleero tuwezaako almost kilometers nga 16 enguudo 16
engato engudo 16 kilomita ziwerako 16 mu nkaaga spread across ekitundu kino kyonna nezo zolowoozaako nti zisobola okukwasaganya kyeyuta decongestion and connectivity gwemulama gwaki gwa mobility concept eyo. Mwami Lameka togedde ku butonde bw'ensi engeri bugenda okukumwamu abamu bakaaba naki ngeri project enjo genda okukwatibwamu nyweza akaawo katono tuve olumu. Lameka bwe twogera ku kuuma obutonde twogera ku bintu bingi nnyo naye nja kunokolayo ebintu bino wammanga engeri gye tukwatamu kasasiro oyo gwe tugeneratinga ng'ekibuga solid waste management tulina okubeerawo n'enteekateeka strategies tutya bwe tukwata kasasiro ono tulina okupromotinga oba okukulaakulanya engeri gye tumwawulamu sorting under waste management tulina okukola campaigns okujjukiza abantu obuvunaanyizibwa bwabwe batya bwe balina okukwata kasasiro bw'oba weegendereza bwe tutunuulira lwaki emyala gyaffe gizibikira nnyo enkuba bw'etonnya ne gibooga ekimu ku byo ekireeta embeera eyo y'enkwata embi eya kasasiro nti kasasiro asinga agwera myala kati tulina okuteekawo enteekateeka okulaba nti kasasiro ono akwatibwa bulungi n'asegekebwa bulungi ate era n'atwalibwa mu bifo ebituufu byalina okubeeramu byonna biri ne mu nteekateeka eno bwe tudda Koko Wakiso inginiya Ndiwalana enguudo tulina 16 ezigenda okukolebwa mu Wakiso mu programu eno okkiriza bagana muna Wakiso etaaga okumanya nguudo kina kyezigenda okukolebwa mu nteekateeka eno zonna 16 n'oluvannyuma tuloke tumenyemenye emitendera kubanga lutwegera nti enteekateeka ya myaka 5 naye omwaka gumu gukongoseeko tusigazeena kama wange neyanza nnyo neyanzege akati nga bwe nategeeza ku mulundi ogwayita naliko wano katunde bulungi tulina enguudo 16 ezigenda okukolebwa mu project eno naye nga ezisooka 3 tulinako Namulanda Bweya paka ku Mwale Dolwe awo n'akakoona akakwata ali ku Bipe ku Entebbe Road then tulinako Sentema Bukasa Kikubampanga Kakooge paka ku Kachiri Road tulinako oluguudo olulala oluyita oluva King's College Buddo ngoma ku Masaka Road ekitemwawo era bwe nkunyuza leero ekibaddewo jamu akutte ku Masaka Road bonna nga balina kuyita eno ate gye tubadde naye nga bayitawo sirwa kwabaagala nenga eno olitajja kutula mu jamu kumala saawa 3 nga wanaso kuyita mu binnya wakiri n'amalamu essaawa emu so naye nga tubaddeyo kulabanga era tuogerezeganya n'abantu abasembayo abasigalira era ndi musanyufu nnyo nti abantu abasinga bakonsentinze mu bufunze bakkirizo tuwa ebibanja ebyo era tutambudde nyumba ku nyumba naye tetukaka muntu agaana tetumukaka World Bank teyagala kiwulira ekyo mu project yayo eno so tubadde tunnyonnyola abantu sekinoomu aba basigalamu akakunkuna nga tubanyonnyola nti abannaye teriyo nsimbi za kuliyira kubanga mbaga nti tuwulira ensimbi ez'okulya gyezi sente nyingi ziri mu project gyezi naye ez'okulya zote ziriiko era abazungu abo specifically government ya Uganda bagiga nti funa right of way fe tukuwe sente ezigenda okuzimba enguudo kakati duli twayogera ku nguudo era nga bw'ozogedde bwetutandikira eri mu Katabi town council luliyo percentage ki ekifaananyi kyoyinza okutuwa nti bano bamaze okukkiriza tuyisewo oluguudo tutuuse ku bitundu bimeka ku batuuze as of now tuli ku bitundu nga 9.5 ku 10 bonna bamaze otuwa forms ezo era tuziza mbaka mbaffe ku office of the president basobola okuteekamu advert era tulowooza nti omwezi guno bajja kulanga enguudo ezo ku nguudo zonna 3 tuli ku bitundu 9.5 Kakooge batuwa Bukasa yonna batuwa Entebbe Namulanda yonna batuwa Bweya so tulowooza nti omwezi guno betuziza mbakamba bafeeri basobola okulanga enguudo zino project negoba enfuufu ne tutandika kitegeeza omwezi ogujja tractor ziba ziruma ku ttaka bwe balanga wabeerawo process eyitwamu nti balanze buli omu asabe buli bw'asaba then bakola evaluation kiyinza okutwala mu akabanga naye ndooza
mu mwezi ndozanga gwe 11 eyo tulowooza nti procurement period ye singa tulanga mu July muno oba osobola tuwaayo emyezi ng'esatu ena ba contract okubanga basabye n'obakola koki evaluation so olwokuba omaze okulaga nti nno tuli time bad so kyovudola nti processes zino tubenga so at least tulina contract atandika okukola ki oluguudo ensonga lwaki olaba mu senior wange ono engineer Ndiwalana nti asiiba mu field okakasa nti contract agenda okujja ku luguudo nga tewaliiwo omuntu atuziiza kizimuziiza tetusobola kutandika olw'okuba nga Lameka Kalule akyalemezetedde emitaazi ebbiri ezo okuzituwa ekkubo tufune obugazi obukola ki obwetaagisa njagala kutusigiramu ku kifaananyi ku nguudo zino ezigenda okukolebwa zigenda kulabika zitya ziringa buno bwaffe buyita mu nkuubo zigenda kutunula zitya Lameka project eno olw'okuba nti eri funded bulungi ng'oggyeko biri ebyaffe bwetwajjanga wano tufuna sente tukola kilomita emu eza district kilomita emu omwaka naye sente zino programu eno oluguudo nyala kuwako ekifaananyi omuntu ayitako ku luguudo nga Lweza Bunnamwaya Lweza Bunnamwaya kati bw'omuyitako ekiro ky'olwaleero omulaba etalazaaka ayinako area w'otambulira ow'ebigere gyetwandiisenga wokwe ne pavement omubiri gukaguka ogw'emmotoka we ziyita gwegwo akabiri sikaki sikatono naye ekyenjawulo ekiyinza okukyukamu mwezaffe nti n'emyalo mibikke ekiyinza okusukkamu ku kyaffe munnange Njiwalana kyalwanako nti obugazi bwe twetaagako tutunuulidde meters nga 2 so olwaffe luyinza okubaako olugazi meters 2 futi nkaaga okusinga ku Lweza ki Bunnamwaya kubanga ne bwe tubanga basobodde otuwa lenzi nnya gyokalejjuwe kati nga bannaffe ab'ekira okuva ekiwaatule kiwaatule Najeera Kira Kiwologoma tugenda kuba tukola lenzi biri zidda side eri biri nizidde ne wakati nga waliwo island separating ki emmotoka ezo ng'ate n'ebbali wali abatambulira kwa abantu obugazi bw'oluguudo so therefore entities zino zonna katugambe nga Wakiso singa esobola okunegotiatinga n'abantu ne batuwa obugazi obwo oluguudo laffe lujja kuba tusobola n'okuba nga tulinako ne greenery gye tusimba omuddo nga lugazi buki bulungi era nga luli beautiful so kyekifaananyi kyenyagadde okusingira ekitegeeza bannawakiso kale ka banna Kampala Metropolitan fe tuyinza okwetimawa ne tugaana okubawa ettaka eggazi neffe wona bwe tubawera ettaka eggazi mutuwa oluguudo mu bujjuvu bwa lumwe muli ready standards za World Bank Lameka zandyagadde olw'okuba nti tutunuulidde mobility na connectivity nti leeni emu emmotoka bweyita ebadde meters nga 3.5 naye emmotoka bweyimirira okutikkula soda ku side kitegeeza batamukola ki temuyita kati kyetusaba nti gwe bw'otuwa obugazi ne tuba nga tulina mita 7 ne side mita 7 kitegeeza emmotoka esobola okupaakinga ebbali endala ne zitambula so tuwuliriza yenna gyali olwaleero nti tweyambe tufune corridors zino ate nga corridors zino weeziri lwakuba nti waliwo abantu abamu abadde tubagoberera nzimba ya plani abatadde business mu kkubo zino bebagenzeko bebalese effect zino naye nga bw'otunuuliramu munange nga babadde akutegeeza engineer Ndiwalana nti corridors zino kati nga kitemu oluguudo lwali lwagazizibwa dda lugazi bulungi so tusuubira nti bwe tunajjamu obutonotono obwo tujja kufunira ddala oluguudo zaki ez'olugazi obulungi okudda ku katuna wa engineer Ndiwalana luli twakubamuko ekifaananyi nti oluguudo lugenda kubaako ne wayita pipe z'amazzi biki kakati mwami Lameka ekitusabisa right of way no ekituufu mu mateeka weeri naye bantu bagizimba mu buzimbi nga tebagoberedde kwebuuza kuva ku municipal council oba town councils akati kyetusaba kiriwo ekiti nti gye bayita carriage way ke kantu emmotoka kweyita emu eno egenda nene ekomawo ekitulina okukuba nako tutulina okuba neka shoulder kandi badde nga akajjanduza k'oluguudo singa emmotoka efiira mu luguudo zino ziba zisobola okusigala ziyitako then tulinako drainage omwala then tulinako walkway
nti nyina jjajjange mukadde motoka bwejja tagamba nti duka ofa ayina okutambula nga tatafaayo ku motoka ejja. Then tulinako ne service lane mwe tuyisa amazzi n'amasanyalaze. Kati bw'okola obugazi obwo okuva wakati mu luguudo buba bukuwa mita ezo ze tuli mu kwogerako n'abatuuze bano. Naye kati oluguudo lugenda kubeerako amatala g'ekiro, lugenda kuba lwaka bulungi, lugenda kubeerako obugegere tuyita ab'ebigere, gamba lugenda kuba ku standard yennyini era nga tujja kuba ne design life ey'emyaka 25 oba ku 3 bwe bulamu bwalo nga terufudde ne bwe luyitako gano agamotoka agatwala nga terwononese. So ekifaananyi ekiyinza okubeera ku luguudo. Bannaffe bagendako ebweru bakuba baga eringa wafaana bulungi n'ekiddusa abantu wano linaga ngenzeko bulaya mu muziro ogutagambika because alaba eri waliyo order oli alina watambuli webigere emmotoka zirina we ziyita tebasimasima nguudo okuddamu kuteekamu waya z'amasanyalaze. So byebyo tekikwaterumu. Ampuliriza katumulemu katono ngenda kudda ne mwami Lubwama mu kuba byasi. Lwaki kikulu nnyo okuwaayo ekitundu ku ttaka lyo oba ku polotiyo oba ku kibanja kyo tugaziya amakubo gano omulundi gumu? Lwaki kikulu nnyo? Ampuliriza mandusukuli dakiika ziri 28 zokka zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Twogera ku nguudo za Kampala Metropolitan, bingi tukyabyogera tosesetula. Kati njagala kujjukiza nti gwe yagala okuwummulako bannaffe aba Forest Resort Reza omulimu gwabwe kukakasa nti buli kaseera kofuna kayoyotiddwa bulungi. Gwe mugenyi waabwe osobola okufuna ekisinga, empeereza yaabwe ennungi, yeesimisa eri ku mutindo gwa nsi yonna. Bakukakasa nti okugenda kweyo okuwummulako mukwano tugenda kubeera bubezi lugendo naye ogenda kubeera mu kwesiima. Sisimuka ng'otunula ku butondo obwetoolodde ebisulo byabwe ebiyoyoteddwa obulungi ebijjudde Kalonda yenna ow'omulembe agenderedde okukuwa emirembe n'essanyu nga akabuubu kakufuwako kava mu gardens ezijjudde obutonde. Funa ekyokulya ekiwooma okuzaama ekiteekeddwateekeddwa abafumbi abakuguka mu buli kika kya mmere eyawano n'ebweru. Balina kids park, omwana wazannyira swimming pool, eby'omulembe ddala byonna weebiri. Munnange okkakkana ng'owuliriza amaloboozi amaseneekerevu buli Lwakutaano, live band ebeerawo ne bakukubira omuziki ate nga balina n'omuyimbi ogw'enjawulo, ebyo bya Lwakutaano. Ku Forest Resort Reza baweereza buli muntu yenna mu kiti kye. Balina ekibanja oba website kw'osobola okulabira ebigenda mu maaso ewaabwe. Gwe ali ebweru oyagala okuwummulako na famire y'okuwummulako wekka ebisolo bwebiri. Balina ennyumba eziri mu kibira n'ogenda mu kibira n'owummulirako eyo, byonna birungi. Balinawo n'ekibira osobola okugenda n'olambulako. Genda ku mutimbagano www.forestescaperesort.com www.forestescaperesort.com osobola n'okubuukinga ng'oyita ku mukutu ogwo. Forest Resort Reza basangibwa Lweza ku Entebbe Road nga tunatuuka ku mafuta ga gas ng'odde Kajjansi. Bakujjukiza nti mukwano tuli mugunyi kyokka naye oli kitundu ku lugendo lwabwe olw'okwesiima. Bakubire ku simu eri note 7 8 5 21 995 oba noti 778 333 486. Aba Conversion Feeds bategeeza abalunzi b'enkoko ez'ennyama mwenna nti babaleetedde akalungo Intraco Concentrate akatabulwa mu mmere y'enkoko ez'ennyama. Kalimu calcium ayamba okugumya amagumba, kalimu ebipimo ebituufu ebya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zaffe okukula obulungi, kayamba enkoko obutafulumya kalimbwe mubisi nnyo. Kino nno kiyamba okukuma ekiyumba nga kikalu bulungi buli kiseera. Enkoko eridde emmere omuli akalungo ka Intraco tefuna masavu mangi agayinza okugireetera endwadde. Enkoko bwe zirya emmere omuli akalungo ka Intraco zikulira wamu nga ziba zizitowa kyekimu era nga tuziri kutegeeza mu ssaawa eri esoose. Enkoko eziridde emmere omuli akalungo ka Intraco mu ssabbiiti zibeera 5 zokka zizitowa okusuka kilo 2. Conversion Feeds basangibwa ku head office yaabwe Ploti 5 Coronation Road Old Kampala oba ku matabi gaabwe okwetula eggwanga. Bakubire ku simu muwuliziganye mangu eri noti 782 208 208 noti 782 208 208 oba noti 7 792 noti 6 ojja kuba otegeera ebisingawo. Davis and Shatleaf balina Dayleaf solar systems ezesigika, solar water heaters zingumu nnyo, balina eza lita 10, 15, 2 ne 3. Osobola okuzikozesa mu hoteri, malwaliro wamu ne mu maka. Zirina ultra flat plate solar collector ekizifuula ez'omutindo gwa waggulu ddala. Dayleaf inverter
zirimu smart technology era nga ziri mu bika ebyenjawulo nga DC AC inverter, DC to AC, Dayleaf Growwatt enekola mu bifo ebyenjawulo, Dayleaf Growwatt grid ekola aweetagisa amasanyalaze amangi, smart grid inverter remotely managed, balina lithium iron phosphate battery, power pack back up n'endala nyingi zibakozesa. Davis and Shatleaf bakuteekerayo sola nga beeyambisiza abakozi baabwe abakugu era babawane walanti n'okubayamba okuzirabirira obulungi technical support. Davis and Shatleaf basangibwa ku JR Complex Jinja Road, balina naye amatabi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gyesobola okufuna ebintu byabwe nga Nakasero ku Sero Marshall Stop Plaza, Shauli Yako ku Nabugabo Business Center, Jinja Road branch okuliraana Nema, Mukono ku luguudo olugenda ku office za Lands, Jinja City ku Clive Road, Mbara ku Balia Mall ne mu maduuka ga hardware gonna okwetola eggwanga. Genda bugenzi osabe ebintu bino ebya Davis and Shatleaf ensonga zijja kutambulira bulungi. Bakubire ku simu eri noti 323 34 nkaaga noti 323 34 noti. Dayleaf, dependable quality affordable products. Bwe batyo bagamba Mwami Rubwama. Yes. Togeranga bannawakiso ate togeranga bannakampala kubanga ekiri wakiso togeranga bannayuganda ekiri emukono Kampala ne Mpigi. Lwaki kikulu nnyo omuntu okuwaayo ekitundu ku polotiye ku ttaka lye ku kibanja kye tuzimba amakubo agali ku mutindo? Sabo nga bw'owulidde engineer Ndiwalana ne engineer Sam neera Meka munno bo nga bwe boogedde n'otuwa ebirowoozo bo bonna bakugu naye nga bo si bantu aba bulijjo gye tuwangaalira mu nteekateeka eno ya World Bank. Ensonga nejja nti ne ku ttiimu mu kuba byasi ne batuuze banne bo abantu aba bulijjo kuba bano engineer Sam awamu n'Endiwalana neera Meka munno bo bali ku lwa gavumenti ng'ate gavumenti erina ttaka eryayo ery'obwannannyini epulaningira ku ttaka eryo ffe lye tulina ng'abantu. Kati mu nteekateeka eyo nejja mu kuba byasi lwakyali ne bano ti mu nteekateeka eno batuuze bannange gye tuli okubaganya ebirowoozo nti eggwanga ligamba ki. Tulina enteekateeka namutayika kye tuyita National Physical Development Plan nti ekyalo Masengere we kiri okuteekerateekera eggwanga wekutandikira ng'otandikira ku Masengere okutuuka e Kitugumu, ova ku Masengere okutuuka e Busia, otandikira ku Masengere ogenda e Kisoro. Kati mu nteekateeka eyo nti tubadde tutambula ebbanga lyonna ffe ng'abantu ba bulijjo tulina kye tuyita enkola za government policies awamu n'amateeka, naye nga ffe bannannyini ttaka enkola za gavumenti n'amateeka ebirimu tetubikola ki tetubimanyi. Kati enteekateeka eno nange yendeeta ku lw'abatuuze bannange bannawakiso era abantu owa bulijjo okubaganya ebirowoozo nti benefits kize tuyina birungi ki bye tuyina okugaziya amakubo nga gakoolaasi. Neddala birungi ki? Ebirungi ebyo ebirimu tutugenda okubeera nekiyitibwa ordinary towns nga urban areas zonna ziri planned zitambulira ku mutindo nga structure gy'olaba ey'Amasengere n'eri opposite oludda olw'ekyemmanga nga ddala toyina gy'oyisa mu maaso ng'ate ku lw'obungi bw'abantu bwe twali mu 48 ogw'59 ogw'69 n'okutuusa kati obukadde obukunukkiriza 46 obw'abantu nti olwali tukyali ku nnyumba gy'ozimba ng'ogenda kuba ng'ogaziwa wansi naye okubeera mu nnyumba mu structure ezo ezambuka waki waggulu, naye ng'ennyumba ez'ekikanga ekyo zitambulira mu nteekateeka ennuŋŋamu ey'ebibuga. Enguudo ziteeka kubeera zaki za koolaasi. Endala ekigambo ky'okuteekerateekera eryennyini ettaka lye tuyina eryo enkola yaalyo ennuŋŋamu nga bw'okiwulira gavumenti yayisa ekiyitibwa the National Land Policy, enkola y'ettaka ey'eggwanga eya Uganda, ne tubeera n'enkola y'eggwanga ey'enkozesa y'ettaka, ne tubeera n'ekigambo etteeka ery'enteekateeka Physical Planning Act, ne tubeera n'ekigambo National
land police njogeddeko awamu ne building contract amateeka ag'ebyenzimba nga gano gaddeyo nti olwaliro okuzimba kwolaba engineer Sam nendi walanga tanda kujjambula mbwansi ne jajja wandi wane yaliwo mu 1930 twayine etteeka lya 1930 eri Kampala. Okay. Wamu Nakasero Hill ne Kampala ne tugende etteeka ne liddamu 1947 ne bongera etteeka lya namwo 7 ne kola extension ya Kampala. Okay. Okuva Kampala wawe yali Nakasero okweyongera obusozi omusanvu kati ne tuva ku busozi omusanvu mwami mukuba byasi. Yes, njagala focus tugiteeke wali nti omuntu ali Kakoge omuntu ali Ebuddo bw'awaayo ettaka lye okugaziya oluguudo olwo birungi ki byagenda okutunulako? Embeera y'okukendeza ekitibwa embeera y'obwavu eri abantu egenda kuba ekendezebwa awamu n'okubaako kye bakola. Songa kati olwayo mu mbeera y'akafuufu okakkana ebitundu byonna amasoso g'ebyalo ebyo ng'embeera y'ebyemirimu n'obwavu embeera biri waggulu. Okusinziira ku poverty reports eza Uganda UBOS zebadde etulaga we tuyimiridde era bwe tuva namu ekyo embeera y'ensula ennungamu bwe tugenda e Bukasa Kakoogwe twalina engineer ndi walala nti abantu baayo bonna abasula ku masuuka ameeru teri n'omu. Okay. Abantu bonna amasuuka ge basulako ga kigubaguba ng'olubugo bw'olulaba kubanga bwagenda okuteekako essuuka enjole bwagenda okutuuyana eryo ebbala ekkeri bali bakaki eyebatattaganya kati embeera y'obulamu bw'ensula bw'amaka g'abantu n'amayumba gagenda okuba nga obulamu bw'obuntu budda engulu nti ekigambo enfuufu eno erina kyekosa mu bulamu bwa Lameka okussako enfuufu eno gy'oyingiza omaliriza amawugwe nga gavuddemu ebikambira nga ne kansa mwatambulidde. Ekigambo kya security nti olwaleero bw'ogenda ekyengera kitemu obubbi obuyiganya abantu n'obutebenkevu olwaleero butono twamaliza police post ezaali mu bitundu bino ebirimu enfuufu olwali twamaliriza nga IGP Ochole yawumula ne ttiimu ya Minister wa Internal Affairs bajjayo police post zonna ezaali mu bitundu nga abaana balenzi ne baana bawala bagobereranga nti ebyekozesebwa emmundu nga babalumba. Kakati olwali bwe tubeera nga oluguudo lwa Chorus ave ekibuye mu KMP amatala kwe gali emmotoka ejja kubanga esobola okutuukawo mu ddakiika 10 naye olwayo kiyinza okutwala essaawa 3 ng'abatemi bagenda okugamba nti bazze okulumba okulwanyisa nga tebasobola batuukako olw'embeera z'amakubo ag'ekigambo ag'enfuufu oba ag'ettaka. Ekigambo kasasiro mukulu Lameka kyeyogeddeko oyo baana baliwo obulamu bw'abantu kasasiro emmotoka town council kyengera oba Kajansi town council oba Katabi town council oba municipality Nansana amakubo obutabeerawo aga Chorus enkuŋŋaanya ya kasasiro okumugjayo bamutwala ekiteezi oba bamutwala enkumba ekaluba katugenza okumaliriza nga abantu embeera y'obulamu tutambuliramu ne kasasiro kati community nze gyendimu ebyo byebizibu byetusiŋŋaanye nti ekkubo weri oli bw'ava engineer Sam ewuwe ajja n'akaveera ka kasasiro mu kkoona erigenda ewange n'akanyugaawo eki nga kijjudde pampa buli kimu kyonna. Kakati eno enteekateeka egamba nti ffe gavumenti ng'epulaningira ku ttaka eryaffe ffe kali naffe tulina okuvaayo okubaganya ebirowoozo nti ekkubo erya meters 20 olwa road reserve n'okusinziira amateeka ge tuyina wadde abakulembeze mu town councils mu divisions eza municipalities ne municipalities ze tuyina balemye okuvaayo ng'ate bakola budget ya buli mwaka kati abantu tebali mu kumanya
amateeka genyi nti bali mugamanya kakati bagamba nti tulina okubeera n'empuliziganya omuntu wa bulijjo ne bana abakugu mukulu Lameka okuva mu president's office engineer Sam ne engineer Ndiwano okuva ewa Kiso n'omuntu owa bulijjo so si kuba ku nsoloboto kuba twalako byabwere yazizanyo engineer Sam Mwesigwa kanve wano nzire wa wana Lameka malire wa engineer Ndiwalana waliwo kati emitendera giri esatu tulina ministry ey'ebyenguudo waliwo ekitongole ekya KCCA ne wabirawo ne local government nga wakiso gye tusimbyeko amakando olwaleero obuvunaanyizibwa ku mitendera egyo buyimiridde butya ani alina buliwa mu nteekateeka eno Bwana Lameka era kantole omukisa guno okusooka okwebaza baffe aba ministry ya Kampala President's Office ba honorable minister baffe madam Misa kama waffe Chofa Togabye ne under secretary madam Monica bonna balabye nga bavuddeyo mu program eno kati ministry yo structure nga bwenji kuwadde n'abakugu abalala baliyo wansi ba specialist bangi nnyo mu buli field nti bakola kye bayita coordination bakwanaganya okwataganya nti projects zino zigenda kubeera nga ziri implemented okuva ku entity mukulu Ndiwala noono yagenda okwata ebibye ne mukama waffe Bwanika Dr. Bwanika ne Kaawu bagenda batemera ekyabwe nti nga wa Kiso district era kati IPF bagifunye mukaga bayina ebyabwe so kati feroro yaffe KCC nga entity era bajaddiwa sente ezaayo ne mukono era bagiwadde ezaayo era walabye nti honorable waffe minister bwe yagenze okuflaginga afwe mukono contract yabakwasiza ekiki ekyabwe so ye relationship eyo tukola ki gye tulinawo feroro yaffe nga ministry is to give technical backstops and guidance and support for successful implementation of this program. Bayingini Ndiwala na bebakutte stage. Ndiwala nakati ya kikola ki ya kirimu. Era twagala ekintu kino akitulemu bulungi agumire. Tewagumidde sebo. Lekanga yagumidde dda. Ampulizo oli command so njagala kubebaza abulizo bano waliwo mutabani wange Shadrack agenti bali ku SM Plumbers Hardware ekyengera okulana kyengera mall aganti bebale enkulakulana gye balese mu Kampala Metropolitan nafa abekyengera tugenda kugiganyulwamu tabali mu Shadrack SMG Plumbers obale kuliriza n'abalala njagala kubajjukiza abawuliriza nti omulimo gw'obulimi n'obulunzi mulimu mulungi obulimi n'obulunzi mulimu mulungi nnyo ne gulimu ebisomoza bingi okugeza embeera y'obudde embi omuli ekyeya enkuba ennyingi ennyo kibuyaga ebiyinza okwono n'ebirime byo wamu n'okutta ensolozo okubula ssente mu bank n'oziteeka mu bulimi bw'obulunzi naye olw'ebizibu ebiteebereka ziyinza okufiirayo ebizibu bino byonna n'ebirala bingi osobola okubivunuka singa ofuna insurance y'ebyobulimi n'obulunzi agricultural insurance gavumenti ya Uganda etaddewo enkola abalimi n'abalunzi mwe banaayinza okuyita okufuna insurance mu bwangu ddala ate nga gavumenti ekuterako omutemwa tuukira insurance company yonna ekuli okumpi weebuze ku nkola ya agricultural insurance osobole okukola okusalawo okutuufu ate mu bwangu obaka buno bukutuusibwako insurance training college of Uganda bagamba nti butwale nga bukulu nnyo nga tujaguza emyaka 50 I&M Bank twanjudde enkola za teknologiya ezenjawulo okusobozesa gwe customer waffe okwanguyirwa empeereza yaffe bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga tulina inshuwe ey'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa eya Shingen okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge ebituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo okusalirwako ku hotels nga Serena Group okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lw'ogula ebintu ku Jumia Sikala esasuliddwako ebitundu 75 ku buli 100 ku matendekero ga Unicaf gonna bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya digital pod kino kisangwa ku Kingdom mu Kampala kino no kikusobozesa okutereka sente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna weyagalidde okutereka buli lunaku ng'okozesa ATM card yo I&M Bank tugamba nti on your side banka ya I&M erungamizibwa ekitongole ekya Bank of Uganda sente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10 bulambirira katumulemu katuno nkomawo ne mwami Seriazira Mmeka 89.2 FM ampulirize mandu sokoli tusigaze dakika ziri 12 tukusibule kansokere wa mwami Seriazira Mmeka ingini Ndiwala natugamye nti wakiseeyo tuli ku bitundu kati 9 ku buli 10 ku bantu abakkiriza okutuwa ettaka wakyaliyo ebitundu 5
ku buli 100 ebitundu bino ebitano bisobola okutulemesa oluguudo singa baba mu mbeera gye bakyalimu. Tujja kwongera okunyikiza ebirungi ebiri mu programu eno abantu bamanye basobole okutuwa ettaka bonna. Naye njagala okukakasa abatuwuliriza nti programu eno yatagetinga amakubo kye tugamba agaliwo. Tetugenda kuzimba makubo mu bifo bipya. Tetugenda kubanga makubo mapya. Tetugenda kubangawo mapya. So essira liri ku makubo agaliwo naye amakadde. Era weesanga nti amakubo agamu n'obwetaavu obusabe ettaka tebujja kubaawo. Naye buba bwetaagisiza olwa standards ziri ez'amakubo ze twagala okutambulirako. Weesanga nti no osusse mu bugazi obubaddewo n'oyiigirako mu kibanja ky'omuntu. Kati tulina obuvunaanyizibwa nga programu okutuula n'abantu bano ng'abapunta bamaze okulambika bulungi obugazi obupya bwe bugenda okuyita era n'obunene bw'ettaka buli nannyini ttaka bwagenda okufiirwa ne tutuula nabo ne tubasaba ettaka eryo. Era tukozesa enkola eya consent forms. Abantu balina okusayininga okutuwa ettaka eryo. Alina wajjuza. Naye nga tumaze okumunnyonnyola kyakola abeere nga akitegeera kuba ettaka lino bw'alituwa alituwa lubeerera. Naye teri muntu yenna agenda kakibwa kutuwa ttaka. Atuwa ettaka naye kyapa kisigala kisoma kiki obujuvu bwakyo. Naye obugazi obwo bugenda kufuuka bwa kkubo lubeerera. Kati omuntu alina okubanga kyakola akitegeera bulungi. So bwe tutyo bwe tugenda okutambula. Yesebo. Ensimbi zino neewole bwe batugamba ezigenda okukola mu kkubo. Yesebo. Baani be twebaza nti munnaye mwebale kuleeta ttu. Sebo twebaza bannaffe aba World Bank ne twebaza ne French Development Agency. Ebitongole ebyo bibiri bye byatuwa ssente ezigenda okukola ekkubo lino. Ne twebaze ne gavumenti kikulu nnyo olw'okulowooza ku bantu n'eteekawo enteekateeka eno okulaba nti no programu eno etambula. Amakubo gano ebirungi ebimu mukulu mukuba byasa byogeddeko. Naye waliwo empagi eya mobility and accessibility. Nti omuntu ava ebugwanjuba nga agenda ebuvanjuba kimwetaagisa tteeka okuyita wakati mu kibuga. So connectivity eyo okuba nti nno amakubo gano gakolebwa agali wabweru gajja kuleetawo embeera ey'okutoowolokokako mu bulippagano mu kibuga kyaffe wakati n'ebitundu ebirala. Toyanzize dakiika sigaza mwami Lammeka twogedde nnyo ku makubo. Naye abantu balina okumanya ebintu ebirala ng'obutale obugenda okuzimbibwa. Twayogedde ku nsonga ya climate resilience n'ebintu ebigenda okukolebwa. Mugenda kubaamu okuzimba emyala. Kuba ebimu ku bisumbuwa Kampala ng'oggyeko obulippagano bw'ebibuga ate bw'ebidduka y'ensonga y'emyala egitali mu mbeera nnungi enkuba bw'etonnya. So wajja kubaawo okuzimba emyala as part of the road kubeereko emyala emirungi covered drains nga bayingini bwe bannyonnyodde n'ate n'emyala egyetengeredde nga bw'olaba bwe baazimba Nakivubo Channel n'emirala. Mpozzi mujja kubeeramu n'okuzimba green backs belts okusimba emiti. Bino byonna biyambako ku mbeera y'obuneyanziza. Njagala tumalirize dakiika zidduka n'amasimu gakandooza katumalirize lumu. Engineer Geoffrey Ndiwalana katono nnyo enguudo zino project esooka egenda kutola bbanga lyenkana ki? Kuba tulina phases 3 tusigaze emyaka 4. Kakati enguudo zino ziri mu phases. Kati Wakiso yo inako amakubo 3 agasooka era gagenda kulangibwa ndowooza omwezi guno. Era gatandika okukola ndowooza gwe 10 guma December contractor abenga atuse ku luguudo. Enekye njagadde okumanyisa abatuuliza ekituleeta wano kwongera ku sensitizinga. Bwetugamba omuntu awo yettaka batugamba omuntu awayo Makerere University ettaka bamuyisa bubi oba bamutaawe kyeva naye ng'ate eba eyamba. So nga batulonda ababaka batukiikirire
fena tusobola kutula mu parliament ne abantu bano balina okubanga babalabire ewala so okuwona enfuufu n'owaayo reserve kiba kiyamba kugwe so naye nga tujja wano want to sensitize nti biki bye tufuna ebirala mu makubo one ettaka lyaffe vali erinnya ng'abantu oli agenda n'embeera yaffe ey'obulijjo ekyukako oli agenda nti abeete basula mu masooka meeru naye embeera ekyukako noba nga bw'oyanika engoye envuvu ku luguudo lw'Ssente Mabukasa suuka enjeru ze baanise mukama wange saagendayo kulaba naye kiyambako okubanga embeera y'abantu n'okussa enfufu buli kaseera nakyo kiba kyabulabe eri obulamu noba n'ekitundu nga kiri organized nti ogana ti ngenda Bukasa wetagenda kika ntono nnyo okubanga otuuse eyo ampulirize Mandusokoli wano waliwo aga nti mukulu amekawe bali kuweereza n'abakulu abo enteekateeka simbye naye enfumba kubanga enguudo nnyingi ezikoleddwa mu myaka 2 nga nfu oba kabuweereza ku WhatsApp naye tataddeko linnya CBS Wanji webale kuweereza ssebo esebo amanya nze Mugizi Frank nsinzidde ku kooti wano e Makindye enguudo nnungi bazikoze tuziraba naye mbadde nsaba enguudo baziteekamu ku campus kati waliwo luno oluguudo oludda eruwafu abantu baadde bamanyidde ebinnya biri naye kati abaana badduka booda kuliko abaana b'essomero oluguudo si lwe lugaze nnyo ekimala ate waliwo n'ebinnya ebisigala ebbali nga temubibisse nakalaba abakyala nga 3 mweno wiiki nga baseerera ne bagwa mu binyoomo nsigadde nze Mugizi Frank e Makindye ku kooti onaga nti hakimu boda munaluweera agamba nti oluguudo lwa Kyologoma najjeera batuyambe banguyirizeeko embeera mbi Wanji bwana Lameka esebo sebo webale kuweereza ggwanga esebo amanya yenze mu Nabutambala Sulaiman Serubogo naye nze bwana Lameka kyenyende okunenyaamu abakulu abo abakola enguudo bannange musanga abantu kukubo naye ate mubayisa bubi nnyo so mbadde ensaba mutuuka nga waliwo abantu musobola okwogerezaayo nabo obulungi kifo ky'okubagoba obukubo nga temuna kye mbawadde bane mbasaasire nabo bantu nga mmwe yadde mwebera mukola nguudo naye nabo baba bataddewo bizinesi eyo mubasonyiwe nze mu Nabutambala babasonyiwe enguudo zireme kuyitawo atovuddeko Wanji sebo esebo yewaliko mukama wange esebo nze Musoiro ndi kyesiiga wano naye abakulu bano njaba babuuza ekintu kimu okuva edda ku mulembe gwa Amini bakola oluguudo nakati tukyaziyitako ezimu ne lwaki enguudo ze bakola ennaku zino ne wayita omwezi gumu n'osanga ebinnya naye bayinginiya baddeyo ne balondoola nga abantu bamaze okuba contracts enguudo eng'egyaba bazikolamu nti gwegwo omuti kiki olwayo ennaku zino enguudo ze bakola zimale ziwangaala ebbanga ttono okusinziira ku mirembe giri egyayitanga enguudo zawangaalanga tweyanziza nnyo Kajubi Fred agambye nti amakubo ago kuliko eri emmende Wanji owange esebo Sada Fire Base Natete wano mu kibuga kya Ssemaganda meya w'Erubaga banange ffe tuli wano naye ebinnya biri e Natete wano nga comprehensive bitya abantu abo bagenda kukola batya okujja okuba ebinnya bino ebiraka nekirala Lameka abantu bagaana kuyisa wantu mu ploti zaabwe ekkubo naye tebabawa ekizu kye balina abo bayisa mbuyisa nga tebawawa kale tweyanziza bakulungamiza dda nti enteekateeka eno teriiko kuliyirira amasimu gaaka naye akadde kagamba nti weewaawo mwami mukuba byasi ngenda kutandikira gy'oli nga tusiibula busiibuzi sabo mu kusiibula okwo neebaza mu nguudo ez'emirundi 3 eza Wakiso gye tubadde ne community engagement abebweya Namulanda ababakkiriza consent forms ne baziwaayo nga tebakakiddwa ab'Ekitemu Naggalabi King's College Budo nabo ne tubeebaza bwe tukwata ekigambo Bukasa Lukwanga Kakooge nga kakiri nabo ne tubeebaza kibakoze kya muwendo kuba kitwale on average 70% abantu abo bakkiriza nga tebakakiddwa era n'okumanya amakulu ga kola era n'abamu bagambye nti gavumenti okufuna ensimbi n'okulwawo yalwawo dda ng'okuva mu kitoogo ogenda n'akuwadde Bukasa sebo webale nnyo webali eddala tusobole okwongera
okwaniriza enteekateeka eno ey'amakubo okufuuka ga koolaasi kya muwendo eri ekitundu kyaffe Wakiso. Bwana Lameka nate nebaziza nnyo omukisa guno okukomawo nate ku studio zammwe zino ate nenewaza n'emikono gyaffe abe Wakiso omukulu Engineer Ndiwalana abatulowoozezaako ne batuyita tujje tukwataganize wamu kubanga buno buvunaanyizibwa bwaffe. Nyagadde kugumya mu bwangu bw'ekitalo munnaffe ow'ekiwologoma. Kiwologoma bo olwedde bali ku speed ya waggulu nnyo kubanga contractor yafunibwa era y'omu abagenda okukola ki okutandika nawaffe ow'Emmende kwali Mende nkoowe Sanga naye ajja kumujja mu phase ekola kyeddako kuba tetunakola ki design twagala connectinga ko Ima Road ogiconnectinga oli Sanga nawe tugenda tukoze eki mu Kampala ebinnya bye nate byemwerabira nate etaawo KCC is handling naye nyagadde okutumira bannaffe betukwasaganya emirimu ku ministry ya Kampala timu nene. I know they are listening. They are listening to this program and they are following up. Mwebale kuwereza, let's work towards the better output of this program. Banafi Wakiso betuwangala nabo mutuyambe tutambule nga betutambula baze mune bakuulirako tweyaziza nnyo Mwami Lameka ekigambo ekisembayo sibula batuliriza tusigaza seconds. Saba nesimye nnyo okubeera wano njagala okugumya abantu bonna amakubo gye gagenda okuyita nti waliwo enteekateeka okulaba nti no abantu tebanyigirizibwa abantu programu erina okuggwa ng'ate obulamu bwabwe bweyongeddeko bweyongezi. Mwami Ndiwalana Ndiwalana Geoffrey wa district wa Wakiso kigambo ekisembayo sebo tuyanza nnyo tuze bonna batwadde tuyanza nnyo tuyanzege mwebali ddala ampuliriza programu bwetambudde mbeera bweti atanabakwayo kitundu ky'omukwano waayo tutambulira omutulemesa akulaakulana mu kitundu ky'okwa gwogenda okugyeyagaliramu engulu gwogenda okuzikozesa proti yogenda okulinnya omutindo kitundu kiki ekigenda okukulaakulana gwogenda okweyagala n'okuwona ebinnya mu kitundu kale nno waayo ekitundu ekyo gw'atanabakuwaayo tusobole okutambulira wamu mu nteekateeka eno ereeteddwa kubanga egenda kuganyula ffe nze Kalule Lameka tugenda mu mawulire n'Olivia Kwagala Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awanga.